kutiya oteka kasasiro mu kutiya olinde motoka paka welijja wet otwale kasasiro wa ddala mwe abasuubuzi abakola kiro badde nsaba mulekere okuwaayo abatambi mu kututwalira kasasiro eri kuva leero togenda laba market master ng'akuuma eri Kidde ekyaleero nga market master wakatale Nakasero Emmanuel Okot ali mu kuwa biragiro bipya ebigenda okugobererwa mu kunganya ya kasasiro. Market master agamba nti buli market vendor wakubeeranga ne kasasiro we mpaka ekimotoka we kinaatuukanga okumuyoola. Kino kize oluvannyuma lw'abamu ku baayoola kasasiro oyo muteeka ku kimotoka okwekalakaasa nga bagamba nti kasasiro abeera mungi okusinga ku bantu abali mu katale. Maji wali abalala bagenda tubuuza nga kasasiro ejjudde tujja kukolawo tutya. Gwe omanyi ng'olina kasasiro ejjudde jangu wange market master ng'emmotoka tenabaga kutuuka nja kuba simu eri waggulu batusindikira emmotoka. Mumanyi ensonga za kasasiro kikutte wansi ne waggulu kati kolo batugobye buli wamu batugoba tukyandoonawo wakuyiwa kasasiro. Muwulidde kuva leero amazima kubeera bwe bakukwata toddukira wa market master gw'eddoboozi waki wabasuubuzi taasa sijja kutaasa. Bijjidde nga market master Mr. Emmanuel Okot ayina abavuzi b'ebigaali be yasanga batwala kasasiro okumuyiwa mu kifo we bayiwa kasasiro wa katale Nakasero ate nga si bakozi ba mu katale Nakasero. Agamba nti bano kasasiro bamujja mu hoteeli eziriraanyewo anti mbu baali batwala kasasiro waabwe kati babaseera okufa era kaakati basalawo kasasiro bamuyiwenga ku dumping area ya katale Nakasero. Bano nno omukulu agambye nti n'okubakuba bamu yabakuba era yabagobya kasasiro waabwe bamuzeeyo wabula obwedda abantu abakolera mu katale kano bawuliddwako nga bagamba nti amateeka gano aga market master gayinza obutakola olw'ensonga emu oba endala. Era bwe batyo market master mu kumaliriza asabye abantu okuwaayo ku bibuuzo oba ensonga yonna ze boogera ku ebyo byabadde ayogeddeko. Ikesi motoka walijja nyamba mutwalire buli wamu tukwatagane si kyekyo wali alina ebibuuzo okay waliyo tulina obuzibu wano abakolera ku kkubo naddala kaba tusanga wano kasasiro omuyitirivu nti togenda kigolota kubana abakola ekiro wano webale jjo webale ddala mukyala Presi webale ku reizinga ensonga ezo. Kati kyenjagala kuddamu ku ansa ky'obuuziza mutera kusanga nnyo kasasiro wano. Olwene bapadde ba RRU bagenda beerawo wano kiro paka ku makya. We babasanga nga bali kuyiwa kasasiro wano bajja bakwata bukwasi. Tutandika leero nze kyembadde mbuuza kaya kasasiro egenda kujja ddi tunaaweza obukutiya bwa kasasiro bumeka? kyebagamba motoka kuva sawa 2 paka sawa 1 olwene gemera ng'epaakinze wolaba motoka epaakinze nga tonaba kutegera gyafuna omuntu omu ng'ayambala ttaawo za KCCA ng'ayitawo n'ekidde wewulira ekidde manyi motoka eriwa mu paaki. Webale ddyo webale ddala. Koledde eggulire lino nga ekimotoka ekiyoola kasasiro tekinnaba kutuuka naye nga abaleeta kasasiro okumuyiwa mu kifo kino bakyeyongerera ddala obungi kyokka nga eno market master bw'ali mu kuwa ebiragiro bye. Bw'atyo abakuutidde n'abagamba nti yenna gwe banaakwata kajja kumujjuutuka.
So, Market Master tweyanziza nnyo ensonga gy'oleezinze sebo ensonga gy'oyogeddeko tugyeyanzizza kubanga naffe twagala nnyo okuwangalira awantu nga wayonjo naye obunafu bwonna obuli mu kizibu kino mateeka ga City Council okubeera manafu gabeera n'amaanyi walina weefunira kakati bwe tubeera nga tusapozi okwasisa empeera eno lwaki okkiriza emmotoka eriko kasasiro ogijjeko empooza kike wansi kireko kasasiro lwaki ogiremeza nekisigala waggulu ku motoka soke tukiremeze waggulu ku motoka nga tekinavaako kukka wansi nga tekinava kuleeta kasasiro kukka wansi bwe tunakola ekintu ekyo omuntu nabeera mukyalo namanya nti ekintu ekiriko kasasiro tikikka wansi tekigenda kuddamu kudda wano naye kwebyo kyoliko kasasiro tejja kusobola kubeera ng'ateekwa mu bantu ku midaala gyabwe abantu bakolera mu butunda talina newateeka katebe katuulako wekuteesa kwange mukama wange webale jjo webale amanya bona bana bakulinza bampitafuwa mudasiru mpwa mu mitungo wali assalamu alaikum bwabe mutasi ensonga gy'oleeyizize oliwo hello mwabe mutasiru kyoyogedde amazima gandeetera kulaba nagezako ku sensitizinga kyokolaba naggage leero kuva leero tujja beera n'olunaku lwa katale kiro tugenda beera ne ttiimu z'aba RRU nga tusensitizinga baki abalimi wojja ne kasasiro wemala okutunda naye otike kasasiro ddeeyo nakyo kyokubiri twagala katale ono ebeerega katale bugolobi tebalina gye bateekawo kasasiro nga damside buli musuubuzi alina kutya motoka bamala okuyingira direct webatwalawo kasasiro motoka kyokolaba katale bugolobi wayonjo nnyo mukampala kusiga katale. Market Master bw'abadde amaliriza akuutidde abantu okugondera amateeka amapya agazzeewo mu katale kano ku nsonga ya kasasiro ekutte akati wansi ne waggulu. Seyeebagala Saha, MRU TV. Lwekyo webale ddyo webale ddala abatubuuziza ku ekyo.